Omwana ow'emyaka 12 ng'amannya ge gasirikiddwa apooca n'obulumi nga n'ebitundu bye bitandise okuvunda oluvannyuma lw'abakitaabe okumutuusangako ogwa buliisamaanyi. Ziramu ne mugamba nti kati ono yali akozesezaako emabega oba kubanga era nawulira nti bamufuula mukazi waabwe nti noono yamukozesa. Naŋŋamba guno gubadde gwakumeka gwakubiri. Omwana ono agamba nti kitaawe Ssenyondo James Kosa ne muganda wa kitaawe Musoke Noah abatuuze b'e Buwembo Nakedde ekisangibwa mu ggombolola y'e Namayumba mu disitulikiti y'e Wakiso baamukozesa nga bino okubaawo nnyina Nalwanga Desiranta yali yanoba dda olwo n'amuleka ewa jjajjaawe ng'eno bakitaabe ababiri gye baamujjanga ne bamusobyako. Yasibaawo kufulu n'agisiibwe omusujja gunnuma n'olubuto lunnuma n'omugongo gunnuma. Agamba nti kitaawe omuto Musoke ye yasooka okumusobyako oluvannyuma lw'okumuleeteranga engoye n'azimuwa wabula nga buli lwe yazimuwanga ng'amubuuza ddi lw'alimusasula nga n'ekyaddirira kwe kumufunza n'amutunuza mu mbuga ya sitaani nga bw'annyonnyola. Yalinga nga buli kimu akiwanze nga n'engoye azireetera nze nga buli wajja nga mbuuza ogenda kumpaaki nga mugamba tewali kati yajja lumu nangamba nakuwa engoye zange kati esaawo ompe onsasule. Najjako ettaala zonna n'essimu ze n'aziggyako nga jjajja taliiwo nga nanyonka amabeere. Ate ye kitaawe amuzaala Ssenyondo yasooka kumubuuza myaka gy'alina nga bwe yagimugamba yamukuba emiggo nga bw'amugamba nga bwe yezza obuto saako kumugamba nti akuze nga n'ekyaddirira kumusiba ku miguwa naye n'amutuusaako ogw'obuliisamaanyi. Ogwasooka yatandikira ku myaka n'agamba olina emyaka emeka ne mugamba nina 12 n'ankuba n'angamba mbu nina emyaka 16 n'angamba ajjamu engoye n'eŋŋaana n'ankwata emikono n'ansiba n'amagulu n'agasiba n'andigyamu engoye n'ankozesa. Ensonga zino yazigambako jjajjaawo omukazi azaala bakitaabe bano era nga gwe yali abeera naye n'amutegeeza nga bw'agenda okwogerako ne kitaawe era n'amugaana okubuulirako omuntu yenna. Agamba nti yalaba kitaawe agenda mu maaso n'ekikolwa kino ng'ate n'obulumi bumususeeko saako okuvaamu omusaayi kwe kudduka awaka n'agenda ewa nnyina omuto ono nga yeekubira enduulu ku poliisi kyokka ne batafuna kuyambibwa kwonna olw'abasirikale okubasaba ssente z'eddwaliro saako n'okukwata abo abaali balopeddwa ze bagamba nti tebaazirina nga ssentebe w'ekitundu bw'annyonnyola. Kati okutwala omwana mu ddwaliro poliisi eyinumugamba nti aleete ssente batwale omwana mu ddwaliro kati omukyala nga talinaamu ssente kuba yaŋŋamba nti n'okwokyesa empapula poliisi yali nsaba ssente. Maama w'omwana ono mweraliikirivu olw'amuwala we atandise okuvunda ate nga talina ssente zimutwala mu ddwaliro nga n'abaatuuse omwana we ku kino bali ku kyalo bayinaayina. Ejjeko leeso gye yabadde yeesibye leeso gireetanga ekyuma kati naga ho leeso nfu sinadde 10 n'ekimu atambula bubi ffe twetaaga kutuyamba oba tugenda ku ddwaliro batuyambe. Bo abakulembeze b'ekitundu kino bagamba nti ensonga zino nabo tebaasooka kuzitegeererawo oluvannyuma lwa jjajja w'omwana ono okuzibiikirizanga abaana be. Bwe kyabaawo baatuula famire tebaakifulumya bbali ekyo ne bakyezingira ffe tetwabimanyaako ab'akakiiko. Bavumiridde ekikolwa kino era ne balabula abazadde obutamala galekera abantu baana baabwe nga tebamaze kubeetegereza mbeera zaabwe era ne bawera tibaakuteeka poliisi ku nninga ekwate basedduvutto bano omwana asobole okufuna obwenkanya. Nani mugudde mu bulago ne mufiirako kumutugira kibi era oyo omusajja bamukwate bamutwale. N'abaawo kyonna ekigaanya okutambula bino ebyo poliisi byekwasa simanyi talina mafuta simanyi talina ssente za kkebera mwana waliwo eddwaliro lya gavumenti ngenda kulisinkana likola omulimu gw'okkebera omwana. Wabula kitaawe w'omwana ono Ssenyondo gwe tusanze mu maka ge bwe tumutuukiridde ku nsonga eno aganya okubaako n'ekyayogera nga n'oluvannyuma asituse ne yeggalira mu nnyumba ye. Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaaleero.